sokola nti lifestyle gye mutereeza weewala okulya nnyo ebintu ebirimu sukaali soda okulya nnyo ekyeggulo nga kyamaanyi nnyo heavy supper kubanga okusinga ebintu byetulya byonna birimu glucose omuceere akawunga muwogo lumonde byonna birimu glucose naye ekyeggulo teweetaaga kulya nnyo sapa y'amaanyi nnyo ng'eri heavy lya kasapa katono ate okusinga zibeere vegetables kubanga olya vegetables ennyingi ne bw'oliirako some carbohydrate evaamu sukaali absorption eri eba ntono nnyo then ekirala mukole dduyiro abantu by encouraging bakole nnyo dduyiro recommended bw'oba tolina biseera at least dakika 3 buli week dakika 3 ennaku 3 buli week eyo minimum time gye weetaaga okukola dduyiro buli week dakika 3 buli lunaku okumala ennaku nga 3 naye bw'oba osobola okusussaamu then kijja kuyamba kubanga sukaali ono abeera mu mubiri bw'oba tokoze dduyiro takyusibwa mu maanyi tafuulibwamu maanyi asigala mulinga deposit naye buli wokola dduyiro oba exercises then sukaali ono akyusibwa n'afuukamu energy then n'akozesebwa kati awo ne bw'oli ebiwoomera bitya naye ng'okola nnyo dduyiro tojja kufuna sukaali. Nze president wa Kampala Victoria Lions Club okusookera ddala neebaza Commissioner General wa Prisons otuwa omukisa okutuukirira abasirikale tusobole obbakebera diabetes nobba screeninga sukaali pressure nobbabuulirira engeri gy'okwezizaamu HIV n'engeri gye bayinza okukyusaamu obulamu bwabwe ofa okulaba nti nno abatalina diabetes tebafuna diabetes, abatalina pressure tebafuna pressure, abatalina HIV tebafuna HIV. Lwaki tusazeewo basirikale kubanga club eno kale guno omukolo Lions Club International Foundation yefandinze omukolo guno era kati twebaza nnyo Lions Clubs International Foundation okufandinga ekintu kino kati Lions Clubs International efandize Kampala Victoria Luzira Lions Club. Kampala Victoria Luzira Lions Club eri best mu Luzira ye locality yaffe mutukolera ka locality eno tuyamba abantu abali mu barracks n'abali wabweru wa barracks ofuba okulaba nti nno ki tuba screeninga for diabetes n'ebirwadde ebyo bayita communicable diseases. So Lions Clubs International Foundation tugyebaza ne Lions Clubs of Uganda. Lwaki mu very nice. Lion is